Nena musanvu kasirye ssatu lubogola empologoma y'eddembe people power up the voice for the people www.com. Mugamba mutya abantu bange muli mutya? Muli steady? Duddo babuuzaako n'okwogerako nammwe essaawa zino nange najja enva obudde bwa kiro kyova olaba nti kalive kano nga tuliddemu wano ku garage. Tubeeko ensonga zetuwayawayaamu mala okuggyako mu masiki eno. Mugamba mutya kyera musanvu kasirye ssatu lubogole empologoma y'eddembe popa up the voice for the people www.com. Kasirye Ggwanga down. Sharing a video buli atuuka sharing a video. Njagala nnyo abantu mu maizo sharing njagala nnyo ekigambo ky'okutambuza video. Kubana obudde sina bungi njatuwaye mwana eddakiika zaffe nga 3 ndabike ng'ate mpitamu. Nadia Bujo agamba ati ansansa okukulaba. Lydia Nanyonga tanaba kusharinga nawe Nadia tanaba kusharinga. Filimoni Magembe nawe tanaba kusharinga agambe yo. Buli omu mulaba Shamira tanaba kusharinga. Alexis Makwena, you have not yet shared already. Thank you very much for joining MC Norman. Welcome ladies and gentlemen. Buli omu gyali gy'olabira abali mu kunyolwa kwa Kasirye Ggwanga munyolwa nayenze nanyolwa dda. Kasirye Ggwanga nja kutandikira otuyite mu kabamutta ku lunaku olwokutaano luli. State operative somu ebigambo byamusimattuka ne tubifuna nengezaako kubaako ne argument emu gye nafuna. Waliwo Inspector Johnson sokulaba agamba ati aragama Fini Dancehall King Inspector Joe. Kasirye Ggwanga atibwa ku lunaku olwokutaano bakikweka. Naye ngemba nti state operative somu ng'omanyi tuba n'emikwano gyaffe kyamusimattuka n'akyogera. Twagezaako nnyo kaya na twalina enkaana nnene nnyo mu group emu wendi. Naye nga ba NRM basingamu obungi nga bagamba tebinaba kubeerawo, temukikuliriza atanaba kufa omusajja akyaliyo mulamu. Ne bagamba Gayo omusajja yafa ku Lwakutaano. Gayo wuyo akonfirmiza omusajja yafa ku Lwakutaano nga twala eri gwe ba state operative so okolagana nabo twagala kumanya ne ngamba labano bana abanyampi omusajja bamutta ku Lwakutaano. Kasirye Ggwanga tannafaako lunaku lwa leero. Kasirye Ggwanga bamutta ku Lwokutaano essaawa ze simanyi naye nga bamutta obudde nga bukyoba ku makyawo ku Lwokutaano luli we bamuttira. Ekyo kikulaga kino nga gwe Munnayuganda ali atudde. Nja kusooka okuddayo osooka ennyonnyole Bannayuganda naddala abantu abogera olulimi Oluganda. Opinion yange eno teriko Muganda, teriko Mulango, teriko Muteeso. Nja sooka bannyonnyola. Gwe ng'oli Muganda, ng'oli Munankole, ng'oli Muteeso, ng'oli Mukyoli, ng'oli Musoga, ng'oli Munalwanda, ng'oli Mulundi, ng'oli Muhima, oba ng'oli Mulugwala. The question goes to you. Bobanga wagala regime ya President Yoweri Kaguta Museveni. Bwe batta abantu mu Uganda nga batta Kasirye Ggwanga bamutta, Mayombo bamutta, Nabira ne Banda bamutta, ani bamutta. What comes to your mind? Gotolaba nti regime ene emala w'abantu. What comes to you? Wait. Kati nga mu abaana abato Akibaka Katogenze wa Museveni otegedde nti Abiriga bamutta, Serwanga Lwanga bamutta, Kayira bamutta, buli gwe bakoze naye bamutta, Kirumira bamutta, Kaweesi bamutta. So is that the Uganda you people you want? Ye Uganda kati mwaba NRM muli omugamba bambi Kasirye Ggwanga agenze kiwedde kyo tumuwonye. What is it? Mwagamba Kaweesi afudde, Kirumira afudde aweddewo tumuwonye. What is that? What is that you celebrate on the regime? Simple question. What is that you celebrate on the regime of NRM? Celebrating akufa kwa abantu, celebrating anti Museveni alina amaanyi mangi, celebrating anti Museveni alina mundu, celebrate kati Zera nsekerya Bannayuganda. Zene unyale Bannayuganda bakungubagira Kasirye Ggwanga mukabira ko familia ya Kasirye Ggwanga. Nze mbewunya nnyo bagayi bange mwana. Era oba kungubagira Kasirye Ggwanga kungubaganga gwe Munnayuganda gy'otudde. Nenze neewuunya n'omuntu akungubagirako mu jeno mbera familia ya Kasirye Ggwanga tugisaasidde nnyo nkwewuunya. Because they know everything. Bamanyi buli kimu. Kugambe Kasirye Ggwanga yafa ku Lwakutaano. Buza Fred Lumbuye ne mugamba Kasirye Ggwanga yafudde. Ne ngamba n'abantu bangi besema Kasirye Ggwanga bamuse. Olina mbuza naye gwe Norman obijjanga weebyo. Ngo yangu obimanya.
Omuna ngamba munedda kwenda mantete kyakwesiga waliwo ono gwe trusting ono gundi simaye mbugundi katumulinde mbugundi waliwo bayogera gwe sagala kwogera kawo konze mulinde neza akubuza go omuntu abagira regime ya President Museveni ng'oli munankole oli muna Rwanda oli mu Kiga oli mu Uganda oli mu Nubbi oli mu Choli oli mu Sego owagira kitta bantu owagira Museveni nti ayine mundu owagira Museveni nti omutya owagira sibategeera Ugandans we are not ready for change that is realistic amazima genyene we are not kati boda zakomyewa boda zakomyewa zatimbye bipandira boda tugenda kwekarakasa zakomyewa boda I look at you people zakomyewa boda Ugandans we are not ready for change. You are not ready for change. Nabagamba ndi saba sajja kabaka abasinga go mali muyibidekera Obuganda tebuvayo kwogera fena nange mwenyini nga mwendi Obuganda nabagamba nti endagaano ya saba sajja kabaka yamuleta mu buyinzo okufuka saba sajja kabaka endagaano ye nchiddamu nkyogera nga naye wali mwenyini kimutukako ku magulu watudde kimukonere ku mutima endagaano ya saba sajja kabaka ya Buganda eri wakati wa UFM ne NRA egamba nti remain with what you own, we own what we own. Ebisera ebakomezawo Ssaabasajja Kabaka nga abasajja balwadda mu buyinza bamaze okutwala ettaka bamaze okutwala amabanka bamaze okutwala ama airport nga Ssaabasajja Kabaka talina kyasigaza nga n'olubiri lwennyini balutwala. N'olubiri lwennyini balutwala. The agreement was to eliminate the Baganda tribe. Bagenda okulaba nga Abaganda bakyali bangi ne bagamba manche tubatukola 1995 tubajje majje tubajjeke mundu kabira y'Abaganda bagijjake mundu omulugwala ne babera ne mundu no problem omucholi babera ne mundu no problem omudama ne babera ne mundu no problem kabira eryeji etena kuba na mundu ya Muganda toina kuba na mundu you cannot own a gun. Temukitegera nkiddamu nti endagaano ya Buganda kyova Ssaabasajja Kabaka tayinza kuvaayo n'agamba abantu baffenga bafa tasobola muwenda mutebikyogera ekyo nkiddamu era bano abanyampiyo bakatikkiro bamugezako bakwatako bateekamu ssente nnyingi n'okukola propaganda nti kakati Bobi Wine ayokyeza olubiri Bobi Wine ateeka katikkiro Bobi Wine ayokyeza olubiri era kakati gundi ani Franka Gashumba ayokyeza olubiri bateekawo propaganda basobola okuleka nti basirisa Franka Gashumba bajjako ne Bobi Wine abawagizi nga Obuganda ebukikola bateeka mu ssente lwaki balina endagaano y'okufa oba okugaggawala bogeza kwagala kujja Museveni mbuyinza ofa oba okumuwagira n'ogaggawala n'osigala ng'olya ssente 50 years plan temujja bitegeera mu abatabitegeera temujja bitegeera mu abatabitegeera Ssaabasajja Kabaka bagenda omuleeta mu buyinza nkiddamu ng'ali ku ndagaano ey'abazungu gye basaninga Nelson Mandela. Kati gwakankubuulire nti omusajja afuga amawanga mukitegeere mukimanyi nti e Burundi balese propaganda mu outgoing president wa Burundi afudde. Mukimanyi nti oyo propaganda bayinza n'okuzika ekkeesi enkalu. Mumanyi nti olunaku lwafa lwe bamulanga lwe balanga Kasirye Ggwanga. Mukimanyi nti oyo omusajja Omuna-Rwanda omulundi ali e Uganda yawasaka nakawala akana-Rwanda goma Sembidde Mukasambidde. Mukimanyi nti Mukasambidde alina connection e Burundi nenga ali mu Uganda. Mukimanyi nti baminisita b'e Uganda baminisita b'e Rwanda Burundi. Uganda. We are not ready for change. Abamerica babatidde omuntu omu ne baggwayo. Bannayuganda bakuba Kyagulanyi emiggo ne badda waka ne beebaka. Bannayuganda babatadde mu lockdown ya coronavirus obulimba fake coronavirus of Uganda tebalina mmere babongerayo ennaku bakola ki babakuba emiggo bali mu mayumba. Boda tugenda kwekalakasa ba boda tuli banyivu nnyo baluwa.
Police yafuka negotiator mu government. Police negotiating abakati police yateseza n'abakulembeze ba boda boda batudde wansi ne boogera era ensonga zaabwe tugenda zikola ko police bafuka ba negotiator. We have ever seen police negotiating? Enanga yatandika akati twayogedde boda boda twategedde akatiba kamwe mugenda kuleta obuvuyo mu government mwagala kunyiga government akuwamba government era bichi twatudde bwaluwa omuntu ngense kunyize otaso okungamba police akutusiza wansi no yogera. Police ya America ina amanyo kutula wansi na America okunegotiating nabo bagate muono na bintu. Enough is enough. Afudde bamulanga gundi afudde kuluziza afudde hata ataka onange munkuluzize ya afudde gundi yafachi mayombo mayombo yafachi mbu hata ataka outgoing president mba afudde ngabadde tafira mu ntebe mwabadde na Uganda mukyali bebafu mbunedda noma nenkulunzinze yafudde lwacha batafira mu ntebe mwabadde nga mukulembeze atataka ngebadde temutta bana Uganda nze njagala babuuza ekibuuzo ekibalaga nti we are not ready for change. Boda ziruwa ezakubye bipande nezonona sente nezikuwa n'obulango ku Facebook. Boda nange nengamba wowe kaninde mbasharingira ko posti zaabwe. Boda tuli bakambwe nnyo government etunyigiriza tukoye. Where are they? Where are they? Kasirye bamukuba empise ya mutta kati babalangira Kasirye bamaze okuyisawo kye baagala. Kasirye yafudde media bajiwa sente yonna to publish fake news yafudde leero Kasirye teyafa leero nkiddamu yafa Lwakutaano ne government ekimanyi yafa Friday luli lwebamutta ngaganya okusigning endagano ze bali bagala omutwalako ettaka n'omuteekako sanctions obutaddamu kwogera ku Bobi Wine obutogera ku mutabani wa Museveni Muhozi obutakola kinaganda bisigning ngagala abaana be bali okujja batuulewo alyoka signing empapula ezo ngamaze babuuza lwaki munjjako eddembe lyange. Kati gwe Omunyarwanda ali wana yasama mbujangu Uganda gyoboyogerera gwe Munankola yasama mbujangu Uganda gyoboyogerera gwe Omuganda wagira Museveni anyampira mukama ng'oli amaze opama ku nkoma osomuka oyina emyaka anopangisa akazigo muzalidde obwana mukaaga obusomera mu masomero agalimu n'envunza ngena kubuuza ekibuuzo nti kye kikuwagiza Museveni alina amaanyi mangi Museveni akuwa sente toyina kubanga at the end of the day oyina bokubira amasimu ng'obasaba kupangira visa ogende Bulaaya. Bana Uganda tuli bebafu bana Uganda tuli bafala nnyo mwana akasajja kassa abantu kabamalawo mukera kumacha kupama ku nkoma n'empuuta gye mwali mulyako ennyama kati mulya magumba mulya fire gwe yayina ettaka wasigaza kabanja olubiri balwokyezza mbonedda mbolubiri tebalwokyezza kakati bayokyezza wano mu balongo era wano mu balongo bana abalongo watizi balongo babalongo ebache bisimbo balongo bakabaka tubatereka sebe era tewayidde twakute muliro ani lwakute lucho omuliro mbonedda kati kiragambye mbutulindeko police eri mukunonyereza police enonyereza bwe yanonyereza okoche bakwa masiro kwasoka kye kyavaayo results zirwa. Kaloni Power sime Kalolini nkuluzinza afudde kuluziza afudde hata ataka afarwa ava mu bufuzi lwava mu bufuze nkuluzize lwafuna hata ataka ngabadde mu buyinze emyaka emekatafuna nga hata ataka emuserero
Mugabe ngabo yava mu bufuzi yafa hatataka. Mugabe bwe yava mu bufuzi ngati yafa hatataka. Omaze senior 4 otembe ya bulega ku kubo munsi Uganda era gwo Muganda nabagamba Museveni bwe yali awamba Uganda bana Uganda Obote yali abasirwaza eyo si Uganda eyo Buganda. That is Buganda. Museveni bwe yajja ngo Obote bwe yakikoze enkola ya Obote yali ajaga nayo ko eliminating abaganda obajja ko Buganda gifula Uganda ebere matwale. Ontegera ngaba chegere these people are very strong, these people are very powerful. Chovola bantu buli musirikale ne eliyo Muganda ngali majega Museveni bagenze bamutta era batayagala kufa ba walugembe jjuko Kasabanda basalawo bagende be bakenansa na basirike bajjajjaffe batula bagende katwebake basirika banji bali ombatudde lwacho za Juma Serika awangadde. Juma Serika yasigaza da captain na mundu ye abeerawo bwati nabeerawo ne mundu ye Juma Serika yakubya abantu MPs Juma Serika na asirika musajja watu nabeerawo tayogera bingi era bagezako kubako nga bayimuse dobozi nga Kasirye Ggwanga abava ku ndagano ya Buganda ne NRA nga bakutta nga bakujjawo bulwogezako kuva ku ndagano ya Buganda egamba nti remain with what you own, we own what we own. Tegera kiringa kitawo bwana afa nga ekika kyawambadde ebintu ne bakufuula omusika obeera osikira ki ekika kyabadde ettaka batwala ebyapa bye batwala dda amamotoka ge batwala dda bizinesi g'omusika obeera osikira ki kyogenda okusikira obeera osikira mpewo yusa abasajja kabaka era kabaka kyalina okukola nadi mwenda mutebi kutuula uweeri waggulu n'asirika nabagamba nti olubiri teruliyo lwa Buganda bana Uganda musituke nga mwagala okuzzaawo kye bayita Buganda n'ennono za Buganda. Museveni yazitwala yazijjawo bajja kubatta buli Muganda n'agezaako kwogera nga bakutta kyovola Bakyagulanyi bamuyisiza bubi nnyo kubanga Muganda. Kubanga Muganda Sirwanga lwanga bamujjawo nga bakoze saani nga bakosa Dragon Nyanzi bamujjawo Sirwanga lwanga n'avaabwe ku twalingawo gatudde ku bonju ng'akube nga tonga balina kwayogera baana bange nno ŋŋenda baana bange nno nze nkimanyi nja kuva mu nsi muno ng'akimanyi akasajja katta Baganda bajjawo era mwabawoza mbu simanyi mbuteda there's no tribalism era bane Kyagulanyi bategatte ku mahanga malala n'agamba babuloga be mbuno mbubalekerawo okuleeta obusosoze mawanga obusosoze weebuli omusajja tabaagala mu Abaganda tabaagala mu government ye ne bona ofuuka buloga n'ogera NRM bajja maliza bakuwadde obutwa bakutte bakujjewo kubanga oli muli wankwe. Ne wona obera blogo w'amaanyi ne bakuwa milioni 10 agaka tojja zigagawaliramu mu Kampala mu Uganda tojja zifunamu baba jako milioni 2 ne bagazzaayo ne baba milioni 2 nase milioni 4 zakolaki members of parliament babibubbi mugende munenya Museveni ebiseera ebimu kati tunulu kati kambuuze kala abantu be Idudi abantu be Namwendo etemina members of parliament abantu baaluwa balina members of parliament. Lwaki ba members of parliament bakulakulanyayo tebakulakulanyayo kubanga no wadipi gwe mulonze batuka mu parliament bamugambe no parliament ya NRM no wa FDC gwe mulonze batuka mu parliament bamugamba nti wagira Museveni ofune sente tewali sente parliament ze kuwa muzitwale wamwe mu kyalo obazimbire zi business mbokulakulanya economy ye wamwe mu kyalo toyina kulakulanya economy ya mu kyalo bakulakulanya economy ya mu Kampala we bali we bawamba we wade ettaka lya Buganda sente Buganda yonna baagiwamba yonna yawe baagiwamba gumuna Uganda aliyo bino mbyogera owulirize ofune ku busungu onyiige ate banyiiga
okera kumachango mutunulira apama kunkoma yamba dakasatika NRM atambuza bigere ali ku boda boda jali nyabulo lukeda amba dakasatika NRM nenga ali atunde emivumba emyaka 3 otunda mivumba okozo bwa malaya ku speaker hotel emyaka 8 otunda buchala wegala magulu bakwebakako mu mitwalo 10 sente ya Uganda tewera amba dakasatika mu 7 mpagira mu 7 okubye buloka mu kirombe wasime bumba nga ne mu 7 tali yo nokuba buloka nokola business nogagawala owagira mu 7 Mwina bank emune ya Uganda mwina Bank of Uganda temwina Bank of Uganda sede zirimu za muhozi na tata we na Janet bakute engudo bazifudde one way baba goba mu kibuga engudo bazifudde one way basitaddemu omuddo basimbye omuddo mu bisubi batanze okusimba ebisubi mu ngudo bazifura one way simbu ludeno baba goba mu kibuga musembere mudde mu kyalo ekibuga bakitwala bakiteka muna amabalaks mwe gali mu Kampala wakati RPG mwe ziri mulizi zirinze muje mwasame muwagala kujja ko mu 7 teri muntu wa mu 7 yena wagira mu 7 siba nchida mwana aina reasoning capacity buli muntu wagira mu 7 abagira mu 7 kuanga mu 7 aina mundu buli muntu wagira mu 7 agira mu 7 munsonyi kwali wabadan kubide simu otegera gwesenyonga Paulo toina makulu ne bono gambe ebinyo nze nina kuba na binyo temwina makulu temwagala yogera mazima mu 7 mutemu mu 7 atta abantu ne bono muwagira ajja kugenda omanyika mbabulire waliwo ekintu okugamba ajja kugenda nenga bagamba nti you have to plan you have to strategize waliwo gamba ajja kugenda ne strategy tuyina nti ajja kugenda ekyo nakyo kibuuzo kikulu nnyo mu kyebuuze nakyo mu kyebuuze nabagamba nti ekyasinga okutta struggle eno amaaso twagateeka nnyo ku Bobi Wine nti agenda kutwala mu 7 netwerabira nti people power gemanyi g'abantu si ekyagulanyi abantu baddira nnyo erinnya Kyagulanyi tulikulembeza Bobi Wine wabeera ne babi awakane beekuba ebifaananyi bapostinga bannayuganda bagamba struggle kiwedde Bobi Wine ali bulungi ekintu ekyo kinsasa nnyo gye mantudde babulya mazima Bobi Wine wateekayo akafaananyi ng'ali ne Kampala ng'ali naani awakane babi abantu nga baga nti kiwedde Kyagulanyi mulamu bamala mukwatako Facebook nekwata omuliro Bobi Wine free zake bawula ndi zakali wakali da kawunga kene nyama ali bulungi nti teri kuzikiza abantu Kyagulanyi kugamba webere mugwe nga muna Uganda Abamerika batandika olutalo olwa no justice no peace nakati lukyaliwo gye bava teri amanyayo bannayuganda bali mawunga bagamba bali mayumba bagamba twagala kayumba oyagala kawunga bakuwa kawunga ogenda kalirako ennaku mmeka Newunya n'omuntu nga yeddira mamba yeddira ngonge ng'oli muganda wawu ng'ojjeko bano abanankola abatwegattamu ne befuula abaganda abanyarwanda abatwegattamu ne betuma amanya g'abaganda naye ng'okibe nti oli musajja muganda oli mukazi muganda ng'okera ku makya n'ogamba omwana wambe ova mu struggle ya Museveni ya Kyagulanyi era give mbajja kuttya bwerere olinga n'amatako ga Juma Seyuka oli musiru nnyo Zibuli kumachayi wake up and analyze this struggle. Nengama ntikale 2021. Come what may come. Nimba tuno bwenti. Abantu badira Kyagulanyi ne bamufuula atwala Museveni. Kyagulanyi era Museveni kuluna amutwala Kyagulanyi amutwala mu Kyagulanyi Museveni. Kyagulanyi bwateka ekifaananyi ng'alidde akawunga ke akubye oluyimba ali mu studio ng'abantu bagamba kiwedde mu 2021 agenda. Museveni agenda. Bateka akafaananyi ngali ne babi bali awakanti chiwedde first lady ne president checho chiwedde Museveni agenda. Look at them people. Ne badda wakane bebaka. Bali awaka bebase.
bali awakabe base batudde Museveni ajagenda bila bili mukumuntu omutwalo otya you have to strategize you have to plan omutwalo otya ekibuzo kyange kiri nti boda ziruwa nazirinze nabadde na kusharinga ku page yange mirundi 10 ziruwa boda temwagala muntu ababulya mazima nze ndi moyo gwa Ggwanga nabagamba Museveni wakera ku machana ngamba toddange Uganda emyaka 5 ne wesidda abange ne wabattera era bagamba nti omuntu okutta ebera ntuuko yonge etuusa abange ne wabatta n'abamalawo ebera ntuuko nze sikabaziga ngo omuntu afudde bwe nava Uganda n'enfa omutima nze sikaba muntu ng'afudde era yankabe ali kirumira kubanga kirumira yafiira mu bulumi n'engana naye bannaye Mukama Katonda eyo yekka negwa abasigadde ne mufa nga twagala kujjako Museveni ne mufa ne muggwawo sina bulumi bwe nfuna Ontegera Muli mayumba we want food era tuwe mmere omusajja abasibira mu nyumba emiramba azimba mikati yatanso ku training abagenda okuzika emirambo mugenda kuzika emirambo kye jafudde Uganda Museveni na training abagenda okuzika emirambo bani abafudde bagenda kuzika emirambo ani afudde ani afudde kati batanso okusaba sente z'enzige enzige zakomyewo omusajja mubbi alinga matako ga Juma Seiko mubbi omusajja mubbi But minister and members of parliament will never fail babbi. They're just stealing people's money, taxpayers' money. Babbo musolo kase Ggwanga bamuse ave olwachi. Yaba dayogera mbugunde bebe kulu musiru sembo muhozi mwana muto abadde balabanga discreditinga muhozi. Ulya nga bayina kumutta. Bagenzo kulabanga discreditinga muhozi nga bayina kumutta avewo. Bamutta Friday. Buza bamanyi na byogera damu group abamanyi group zemberamu. Nabagamba ku Friday eri kase Ggwanga afudde nga nomanya oyogera nnyo naawe nagenda kizula nga bankanya ba NRM nengamba okay mbadde sitegere ndeno group ya banyampi nensirika sidanga mu kupostinga nabagamba musajja afudde nze kitegedde lwacholowoza Katikkiro avayo n'alaja nga mumwogeddeko Katikkiro bamugamba nti genda wali genda olwanyisa obubuloga bonoona ekintu kyaffe Katikkiro n'alaja nakakati mwabagamba ngo tusibe tukolera Museveni mwabagamba biki ebintu bituufu Obuganda tebusobola kutaasa Munnayuganda Bannayuganda mwe mulina okutaasa ensi yammwe okunno ensi gye bayita Uganda Museveni ensi yagiwamba n'Obwakabaka n'abutwaliramu buli mikono gye era Obwakabaka bw'Ettoolo temuwulyangako ng'Obwakabaka bw'Ettoolo bugamba nti Museveni yatulumbye Obwakabaka bw'Ettoolo tebusobola kuvaayo kulwanirira Buganda era Museveni tabalinako buzibu kyova nti akkiriza Gaddafi agendeyo kubanga yamanya waafunira mu Bwakabaka bw'Ettoolo buli kiriya tebulina nnooma yonna kati mumbuli eggwanga eddala erina Obwakabaka abasoga kabaka waabwe asula mu nfuufu talina mbeera gy'ali mu Kadaga tasobola kukwata sene n'asula mu basoga Bwakabaka Kadaga tasobola teeka sene mu Bwakabaka bw'abasoga kubanga si musoga byonna bya bubbi Kadaga si musoga tebabalya sente si musoga tebakulya sente gero kinoonyerezeeko tebakulya sente Kadaga takolyangako Munnayuganda ebyo byabadde agamba Abitex mbunze nsinga okulumira Munnayuganda Kadaga talumira Munnayuganda Kadaga is getting paid by Museveni sente za Museveni ezimusasula si za muwumbo wa musolo kwata wali sente ya muwumbo wa musolo mu Uganda sente ya NRM sente ya teri sente ya muwumbo wa musolo mu Uganda kubanga senga waliyo sente ya muwumbo wa musolo senga sente zituzimba bazimba obuguudo buno bayiwamu ettaka ly'omu Kirombe lino basomba amayinja g'omu Kirombe n'ettaka ly'ebbumba ne baliyiwa mu nguudo mbu tezimba nguudo bazimba nguudo bagoba Bannayuganda mu Kampala babagoba babasengula bazifudde one way bali mu bagoba boda bazigoba taxi bazigoba lwaki Abaganda mwesibye mu taxi ne boda mu muli babagoba mu Kampala mu buloko we mulya babatadde mu lockdown kati musobola okutunda amataka gonna mweramule mutunde buli kimu kimalewo Zenkugambye tandika okubala Abaganda bakafa buli muntu yenna yagezaako okulwanirira Omuganda bamutta buli muntu
These people, they came to eliminate the Baganda and the strongholds of Buganda. Buli omanyi onaso okulwanira Buganda nga bamutta lwaki babalaba mu nsiko bwe twagera mu nsiko balaba nga tuli bisamaavu tulina ebigambo bingi twogera nnyo twewaana tulina olugambo batubuuza kino twogera kye Baganda labino tubikose nga toilet paper ne batukozesa ne batuwamba batukose we just puppets lwaki oza Katumba amala avaayo nangengera kwa ali ku ndagaano bamugamba gaggawala oba ofa oveewo segera ba politicians tebalina kye batuyamba kyova Kyagulanyi yali mugezi naye yesamba ekigambo politician n'abagamba ze sirimu nabyabufuzi ze ni mukulembeza akulembera abantu ze ni muntu wa wansi yali mugezi nnyo okwogera ekigambo ekyo owulira era Kyagulanyi wagambira nti ayamu politician abeera abusudde abeera abuyiye aba basajja nabaga nti ngonoja Museveni mu buyinza kanti babuulire abesunga akalulu mu male budde bwa bwerere era akalulu kagenda kujja Museveni mu buyinza Museveni we had a lot of chances chance yono omwala gwe yatta omwala nagundi gwe batta police gwe yatta abantu chance yaliwo Kyagulanyi wanaluwa chance yaliwo ezinga ko lugudo na Museveni tumutwala Museveni nabagamba tetumuwambira wala Museveni gwe dumira nansana nze nkulide mu Kampala dumira nansana dumira Kawempe dumira abasoga Abaganda tebwetaga kudumira godumira nansana dumira abasoga dumira Arua dumira Masaka Museveni agenda dumira Masaka gwegaba Masaka ndi Museveni agenda abe Masaka nabe nansana Museveni agenda ne Kawempe gidumire na Arua Museveni agenda bachatu tabagenda tutta Kyagulanyi abagamba bagenda tutta bagenda twavuwaza bagenda tusiba makomera bagenda tukola bwekimu but remember the struggle continues so musajja tulina mujja mu buyinza Kasirye Ggwanga tanna fanta afudde ndwadde Kasirye Ggwanga tannabeerako mulwadde Kasirye Ggwanga bamukuba empiso emujjawo olw'okuwakanya abasajja omumalako eddembe lye ne bagamba nono omusajja omulaba ajja tu discrediting ono omusajja bamutta ate obatta omusajja oyo Kasirye Ggwanga bamutta buvubuka buto nenze ekibuuzo kyange kiri nti gwawagira enyalemu gwagiwagira ng'oli Musoga ng'oli Muganda ng'oli Munalwanda ng'oli Munankole ng'owagira President Yoweri Museveni ebikolwa bye ofuniramu kiki ofunamu noba afuna visa free ogenda mu America noba afuna VVIP ticket ogende Japan abaana basomera Dubai ebenda byabwerere Museveni ajja kukutta Museveni tavangako nawe mu nsiko byava nabo mu nsiko yabatta Museveni yabatta byava nabo mu nsiko owulira yabatta byava nabo mu nsiko nasigala ne family ye ne bakoddomi be ne balamu be katika nkubuuze lwaki gundi ono tebamutira mu komera gyabadde ono gundi ani ono yani ono Munankole gundi ono munabo ono jenani jeno tumukunde ngati yafa tumukunde ngati yafa lwaki ono yafudde Kasirye Ggwanga go batutene embwaye mu motoka nga ategera nga babuuza muntu alawa yalwadde ddi kuva ddi nga babagamba nti Kasirye Ggwanga ayina ekibumbe ekimuluma Bannayuganda kambabuulire tupama ku nkoma gwatategera kigambo nga njoga tupama ku nkoma kambabuulireko ekigambo tupama ku nkoma Bannayuganda tetulina masomero Bannayuganda tetulina malwaliro Bannayuganda tetulina banka Bannayuganda tetulina beauty yonna mu Uganda tetulina kalungi kaliwo ennyumba ya Museveni ennungi ennyumba ya Tumukunde ennungi ennyumba ya Muhozi ennungi amaka ga Janet Farm za Museveni ennungi ente za Museveni zitambulira ku kolansi Bannayuganda mulina n'envunza mu bigere mulira ente za Museveni zitambulira ku kolansi Bannayuganda mulina envunza mu bigere tebaddamu balima nti Rebecca Kadaga alina mmwe ebyabalimba byabwerere Rebecca Kadaga talina mmwe anyone who's working for Museveni talina mmwe tebabalimba teri Munnayuganda ali mu parliament okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gundi zake nono omusajja wa Lutamaguzi
abasigadde bonna banyampi bonna bemulaba bawala mpacha agulanyi ne banatugano bogera kawo bonna bali naye bongera kukuza mayinja na kuongera kufuna sente wa musajja. Banna Uganda tutwetaga musirikale abadde mu government ya Museveni. Banna Uganda tutwetaga member parliament abadde mu government ya Museveni. Banna Uganda twetaga kujjako buli muntu yenna abatufugidde ebbanga lya myaka 35. Okujjako Museveni gubera mutima bubera bumalirivu kwewaayo. Museveni ave mbuyinza banna Uganda tukoye mupama ku nkoma gwatategera kigambo nkoma tandikire ewandege buli muntu apama ku nkoma ne gola basibye musipi ogwebbe apama ku nkoma ne ku mailo 2 za Kampala mailo 2 waliye mulago wona papa ku nkoma. Kakati where's a bit of Uganda teina infrastructure teina sewage mu flashing amaziga dabage mupama abali mu Kampala yabagamba wano mbona sarode gulewo simene nenkuruma road zigulewo lwachi abana Rwanda ko bayina amaduka wona abasirikale bona ziyakubulya ntibwe twava mu lutalo nga twakayingira ebintu byaso mu 95 kamabuleke kintu bekiti ebintu byonna byasoko kugabanwa mu Kampala ebyasoko kugabanwa ng'otalu lwakaggwa basoka kutwala radio Uganda ne batwala the Winton Road ne bamutwala the Winton Road Nkrumah Road yenna nassa ne bamutwala Uganda House ne bagitwala Amba House ne bagitwala ne batwala wona ku Norman Godino ne buli kirungi kyona kye balinga beegomba ne batwala Nakasero ne batwala Bukoto ne batwala Ntinda ne batwala gundi Rubaga Road ne batwala era kyo gwategeera abakulide mu Kampala genda ku Rubaga Road wajjudde amaje ga Museveni wona Rubaga Road oyena ne bamala lwaki bali betolola obuganda nga betolodde batwala Nakasero ne batwala Ntinda ne batwala Bugolobi ne batwala Bukoto ne batwala Luzira ne batwala gundi ne batwala Kamwocha Manda Road ne bamutwala inena wagulu awona ne batwalawo ne batwala Entebbe Road ne bamutwala batwala buli kimunga batwala Buganda bajetolola bati era Museveni ogamba Nasarode gulewo ne Nkuruma bano bajeno bakaba baga muze tuweke tukole ene waffe tukole auko na ku Nasarode ku Nkuruma Road ko kujuda majega Museveni gaina amaduka wona n'abayindi sima myaka je muyina fume twayingira bwe tuti awona basalanga Rwanga atwala bonju yatwala bonju afuna bonju bawalugemere bagene Nakasero bandire badda ku Nkuruma Road yawo banji naye bamalizanga buli muganda bamusengudde mu kibuga buli muganda yali majega Museveni namura buli muganda yava mu nsiko yagira kudala ya bakapiteni Captain Seranga Lwanga Captain Walugembe Juko Sergeant Fulugunyu Kasegwanga bamusangayo ye yali ayingira dda tebakulimba Kasegwanga bamusangayo kibande ya general ina bamusangayo yabakombo wabukomboyi yabegatako bwegas olira era kyovanti omungu musajja abadde aweebwa ekitiibwa asinga okutiibwa ennyo abasajja bajja balina tageti yaabwe yakuwamba era essanyu lyabwe lyonna lyali nnyo okutwala airport Uganda House awona mu kibuga bagenda batwala bwe kimu Christ the King yonna bagitwala balinawo obuzimbe zibu office bagenda batwala nga betolwa Buganda bajetolwa yonna buli wamanyi tu waliwo akafa akalungi tewali wa majenga ayogera olimi Luganda nga muganda nga aswa mu Kampala tebakulimba tewali mukulu yenna wa maje nga ina ranka nga ali mu Kampala inawe ekizimbe kakati gumuna Uganda ito muganda kye kyakulwanya ekyabalwanya babalimba endagaano gye babalimba ne bagandi kakati tugenda kuzza Buganda ne tugenda mu nsiko nga tugwirana ne tuwayo bajajja ffe ne tuwayo baani ne tugwirana ne tuyingira mwena ekijjukizo kya Lutamaguzi
Mbuli awali ekijjukizo kya Lutamaguzi mukindage mwina awali ekijjukizo kya basajja abalwana bamayombo mwina ekijjukizo kya Seranga Lwanga we kiri Aronda Nyakairima inawe ekijjukizo takkiriza muli akoma yinja ayagala afe Omulambo gwe baguzikire mu kitiibwa bagukolere ne statue tewali kalungi Museveni katuwadde n'abavuga taxi abasengula bali mayumba bawoza era bannange paka yaffe bagisendawo paka yaffe bagitunda bali mayumba ababoda boda kakatati munange tugenda kwekalakasa bali awo mbo balinze Bobi Wine ave yagene mu lugudo bagoberere Bobi Wine waddukana daye mabega nabo baddayo bannange Bobi Wine ali safe bannange Bobi ali safe bannange be banna Uganda abo be banna Uganda temwagala byogera nabagamba bayigiza nnyo ekigambo freedom abasinga tamanyi ekigambo freedom bawoza mbu freedom buli eddembe ne bakomaawo freedom is when you speak what they don't want to hear. Freedom is when you tell them what they don't want to hear. That is freedom. Chovola buli muntu yenagezaako okwogera ebintu batagala kumanya bakutta n'ovaawo. Kasirye Ggwanga ekimusiza kugamba mu training Bobi Wine. Kasirye Ggwanga ekimusiza kugaanira ttaka lyaliko. Chovola banti Museveni takkiriza kuteeka muntu yena kweteka mu kifaananyi kye. Mbu Kasirye Ggwanga yafudde tumuzimbe mu statue. Abasajja abalwanira ensi mu America gye bali mu bibumbe. Memorials gye ziri. Abasajja abalwana ebungereza waliwo 1 waliwo 2 gye bali. Uganda muyina yani. Bazike mu ntaana mubeera bire. Tewali history Museveni gwayagala Uganda. Taina history gwayagala. Zenewunya bana Uganda. Nakati Uganda ensi Uganda, the Republic of Uganda. Abana bakwata obuti ne babala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ticha namugamba well done. Nosanga mama wenga wagira Museveni. Mama ali myaka 65 atunda lumonde ku kkubo. Nenga mama akunyumiza nti mu myaka gye 7 yali musomesa we na bingo. Baba jayo buli omwino okubeera omwino tebabakkiriza kukola mirimu giri gya government. Baba jayo Amini yali alwanirira nga buli muntu alina okuba ne business mu Kampala. Amini yali alwanirira nga abantu b'ensi buli omwino okuba n'omulimu. Sikozesebwa Museveni akomyawo bayindi kutuyoza matako kutukombesa matako natuko nabakomba mikira na kututwala kunimiro kubalimira pamba. Museveni atuzoe mu save trade kuba amanyinto okumira bina Uganda mu slavery ajja kuba akumide bina Uganda ebyogero olulimi oluganda ebyogane nnyo. Zembagamba nyento obuganda tebuyinza kuli commendinga mukulembeze muganda lwaki endagano teriyo mu ndagano za NRA ne Buganda. Nebagamba Ssaabasajja Kabaka bamuza mutuza ku ntebe eruwa ya Mutesa. Mutesa yali ki? Mutesa teyali kabaka, yali president. Yali president. Okakasa Ssaabasajja Kabaka atudde ku ntebe ya president. Edward Mutesa bagenda musengula mu Buganda. Yali kabaka. Yali president. Obote yali prime minister. Baba kumide mu bigomese Uganda bo mukazi omuganda tasitama ng'ekisajja kikubanga kisamba nga kirinya ku mutwe nga kikuba domestic violence kaguta jayagala. Baba kube emitwe gyo musigala waka. Yaba meddembe lya bakyala
amanyamba cyara bamujja mu buyinza kyova Museveni akugamba nti nteeka mu katiuni njogerako byona byabagadde mawulire toyogera ku mama wange Janet Museveni tomwogera ku lwaki akimanyi nti senga Janet Museveni wamuyisaamu amaaso ayinza okujja Museveni mu ntebe era akimanyi nti gobo okuba mukazi wona asigala wakanga ali waka alinze gwe omuleetere emmere abasobola okufuga emyaka gyonna gyayagadde bali Uganda bali awo bambadde bigomesi bawunya embala kasomo mpata mamwe nabawunya bali omu batuyana myaka nkaaga ambadde gomesi musajja kiraba mama we ali wali atembea lumonde wa 13 mukazi muganda yena nvuma nankabirwa na mubiru na nyonjo nenga apama kunkoma neto isi nyonjo nenga yina nyonjo apama kunkoma era Museveni aberewo mama bannanga tetwagala ntalo fe twawona entalo n'entalo ziriwo waka omusajja amukuba buli olukede n'amaaso omuntu nga tewali na mmere yakulya nenga omusajja akeera kola mwaka ku mwaka omusajja akeera kola. The father cannot provide for the kids. Lwachi seneza Museveni tewali musala gwafuna. There is no permanent pen in Uganda. Permanent power gifuna bali mu government ya Museveni bambega abamukolera abatta abantu abakolaki abapolisi abatulugunya abantu bali ku permanent pay. Permanent pay. No sanga kana mu Kampala kava ku ssomero katambuza bigere kava mulago kadda kawempe ku bigere no sanga omwana nga ayine kalamu emu a pencil not a pen no mubuuza lwaki toyina pen nakugamba mama nge ngambe talina kyente mu Uganda nenga mama yambadde gomesi liko NRM no sanga omusajja nga wagira NRM avuga ka boda ka mukamawe bamugamba ayina okuleeta omutwalo gumu n'ekitundu olunaku ali ka boda awuba awagira Museveni nenga ne musembera awunye enkwawa awagira Museveni awunye enkwawa nga chayina ekyebbeeyi ku mubiri gwe boda nga ne boda esinga omufaliso kwasula mu nyumba nenga siye myaka 38 awagira Museveni. Nobuuza, what do my people want? Mwagala Kyagulanyi Jenga abagabira milioni 5 buli omu mulyoke mutunde ensi yammwe nti mutunde ensi kujjako Museveni. Mwagala Bobi Wine agende nga abawe ekyapa nti buli omu wadde ekyapa tujjako Museveni. Ensi si yammwe badde nga mwanamu ensi yammwe. Nze mbatunuulira notunuulira omuvubuka omuto senior 6 yagimala teyatukana ku university atundanga to mu Kampala atembeya ne watundira bamugobawo bamusengula ani amugoba abanalwanda bamugoba bamujja mu kifa abanalwanda bamugoba nenga bamugamba ku Museveni ngagamba olinga amazi oyogera kyo sinika ebinyo mbujjajja wange yangamba mbo tetwagala ntalo Museveni yaleeta emirembe twawona entalo Museveni yaleeta emirembe joka Museveni yaleeta emirembe jasangibwa nawe Mukama Katonda yakuwa emirembe jiwazalibwa n'emirembe ku nsi tewali Museveni emirembe jaleta Museveni yakuza mu slavery oli muddu you are still a slave oli muddu boyogerako nga bajjayo emundu boyogerako nga bakunoonya boyogerako nga bakusiba boyogerako nga bakwavuwaza abanalwanda bali mu government abakwavuwaza abanalwanda abayina emmotoka ez'ebbeeyi abanalwanda abayina ebizimbe Kampala yonna bagitunze bagimazeewo n'ettaka lya Buganda balisasula ssente mu Buganda bagenda Bulange Mengo ne bagula kubanga Buganda teri Mengo teri Muganda Mengo has no Muganda era Baganda bali Mengo bakola ku radio station ku CBS kubabeera ne bakera ku macha mwase mutaba nafa abatuuleza wano ku CBS Kyabassa radio ya Buganda y'obwajjajja Saalongo Lubenga abika muwala we yafudde olunaku lwa leero era nga muwala we ekyamusa accident emmotoka ya Mutomedo olunaku lw'eggulo yabadde ng'eyisinganya ne loole ogenda omutunula abadde asoma ebirango ng'avuga kagaali emyaka 2 bagamba badde ku radio ng'asoma bulango avuga kagaali batwavuwaza nakera ku machamasa mutaba nafa balota Kyabassa Bulange Mengo wetuli tugenda gerengero z'oluganda olwalira agereze engero ero nzo tukubere simu olugero olugamba nti baba agenda okupama nyuka n'omuggo bolute emitwalo 10 nga badda mu ngero Museveni akuba engalo basibaza tuli mu ngero tuberekera ku macha ku radio ku ngero
tukera kumacha kufumba buji tubiteka mu omunyo tewali sukali tukera kumacha gena kutema miti nature yona tujitema atema tutema emiti kufumba tukera tutema atema emiti mu nsiko tujawo nature yona tujitemye emiti tujisanya wa mabita tugateme tuja muntu kufumba bote bafumbira kumanda bafumbira kumasanyalaze no musanga akola ku CBS mbani oyo mbugundi akola chimba asoma bya mipira omuzanyi Martin Luther Ferren wa Bongereza yakubye golo 18 olunaku lweggulo era yagenze okuteba golo mu dakika 19 yagikubye mu penalty ogeno mutunula ali ku mupira asoma omupira ku radio ngatuna ngembate gudde mazi. There's nothing you can earn. Tebayinza kuwa sente kubera bulungi kubanga tojja kufugika bagalo bere mwavu. Wali oli bulungi ku mirembe gy'Amini ng'Amini akwadde buli kimu ky'oyagala ne bagamba nti Amini ali abantu Amini atta abantu Amini akola bw'ati Amini alesa obusosoza Amini ali bw'ati ne bamugjawo ne bamutta ne bamugjawo Amini ne bamwavuwaza n'afa. Mamumbuli omuntu asoma ku mawulire asoma amawulire ku radio kale mumpeyo omuntu omunga akola ku radio Uganda nga ine motoka era je musanga nga avuga ka Corolla ka milioni 2 kakunkuna kati abadde ku radio era abavubuka abata abavuga motoka ku radio Uganda abavuga motoka bavuka batosende bazekoledde no bali sira radio Uganda bazekoledde no bali muku bayino basalasala bo CD bakola ki bebafunyemu radio Uganda tena senze ko ya Museveni yagitwala iye era banankole bagabe emirimu nze nagenda ku radio Uganda okusubmitting enyimba zange ne bandago omuna Rwanda mbuye sima managing director omuna Rwanda sembo ye compiler sima ye bichi basima yateka video ku TV nali ku UBC bali bampadde no mulimu ku Star FM nengana kuba nali ndi mukutambula mawanga nganzirayo era nakola ko oluna kwalu ku Star FM nakola ko neraga Ben one night naliko neraga Ben ne tukola mu just one night nenvaako bali bampadde omulimu ku Star FM nembuza kati bana bagana kumpa senemeka nali mfunya omulimu ku Star nengaze naze byange naze kulya sente kuddayo namala muna wiki nnya nenzirayo bona bali bubi badijja ba radio press bali bubi kubanga lwaki buli muganda abanankole bali obulungi ku UBC abana Rwanda bali obulungi ku UBC genda ku internal affairs abana Rwanda bali bulungi nnyo ba parking Range Rover nga bazokola abaganda bajja balinya taxi mbonkola ku internal affairs ajira mu taxi walwa mbuza mbu kabaka agasa kukumirawo biganda nga mwebase muli awo kabaka bamutekawo kuwumba bwala bamutabuse nga bagamba kabaka nga avaayo musajja wattu ng'atandika abaana ba kintu abazzukulu bange abaana bange mwenna njagala tukakkane enkyukakyuka egenda kujja tetwagala muntu yenna atunyigiriza tetwagala muntu musajja wattu ayogera ku bunkenke ali ku ndagaano zatayinza kuvaako waliwo muna Uganda omwe yanyiza ennyo mukwano gwange ennyo mwagala nyanyiza naye kasijja mwogera linnya kamala okwogera wano mbiswa waliwo omwana muganda sijja mwogera yagenda n'abeera mu group emu n'agamba nti abaganda muli basiru nnyo abagamba katikkiro tayinza kuwagira Bobi Wine kati edda abaganda balinga boogera ebintu babyogeranga mu opposite ng'oli bwagamba mbu jangu tulye yalinga ategeeza tojja n'abaganda tuli atiru tulinga amatako oli agamba mbunedda mutemukitegeera obuganda era gwe atategeera ngero fe abaganda edda bwe twagamba nga mbu jangu tulye kyalinga kitegeeza tojja ngate abaganda twayitanga abantu jangu tulye mbuyagamba kyalinga kitegeeza mboli bwagamba mbuka ngende nedda mbuka nkomewo kyalinga kitegeeza tajja kudda mbuka nkomewo kya mu Luganda kitegeeza tajja kudda kankomewo yabi posting awo nempuli obusungu nengamba bono gayi mu busting tebanchawe nengamba kamuleke mbuka nkomewo onangembo Edward Kiwanuka second akolawa nabagamba second yafuka gonya ne government emutunulide
Temugamba tewali nsije bayinza kutwala vice president. Yes, my second achali vice president. Mbuza kumanya siri Uganda. Second achali vice president. Kakati ebiganda mugenda ne muddawo ne mukaaba. Era nepotism nga baterawo second kifaananyi picture to see. Kati second ne bogana ne bokubya naye kifaananyi. Onzo tuka mu America ne bakubuuza who's this one. Onzo no gende Rwanda ne bakubuuza who's this one. Wekubya ne second kifaananyi. No tuke Rwanda ne bakubuuza who's this one. Ne Tanzania hana manyi second Tanzania. Wali omu Tanzania gonzo kulaga ntone second naga vice president wa Uganda tamumanyi. Teba mumanyi. Era oyagala abantu okumanya ntova Uganda wekubye kifana ne Bobby Wine ogene mu America obalage this is Bobby Wine we know ya. Gende Jamaica gende China baga Bobby Wine ya we know Bobby Wine. Sekandi yafuuka gonya. Government yemulabe mutunuulidde. Bakadaga be bantu sekandi si muntu. Olyo sekandi babaterawo kifaananyi. Ayagala okwekubya nakyo kifaananyi, genda weekubye naye kifaananyi, omulaga abantu vice president. Abaganda bakakkane baleme gamba mu nepotism. Ya katumba amala ali eri ayina okufa ogunene nayo bamujjayo nga bamula bagala befuulira ne omuseno mu nguudo kati naye jabe n'agamba era mabagala ogezaako kuleeta entalo mwana mmwe twagala bawulira ffe twalwanirira ensi eno era mmwe dele Lutamaguzi we yamugambako n'asirika alinga gwe banyiga eppeesa. Lutamaguzi yakola omulimu gw'amaanyi. Lutamaguzi yamugamba totuzanyisa gwe buuza Yoweri akubuulire ffe baani yasirika alinga gwe banyiga eppeesa. Ssaabasajja Kabaka bamuteekawo okusiiwaza mu Biganda. Tuva Museveni atweme okujja ku lwaki. Era Buganda. Katikkiro ng'avaayo ng'agamba mu abaana mmwe ekintu kigenda empola ensi yaffe ensi tugenda jeddiza propaganda nga muddawo nga mukuba enduulu era Katikkiro ayogedde Katikkiro ave muveeko abalalu Frank Gashumba Munarwanda era wagira Museveni buli ayogerako ekibi oba ekirungi Munarwanda oyo Munarwanda era Munarwanda mbere eno n'enseka n'entuula. That's why sometimes I back off. Nengamba, let me back off for some time. I relax. Freedom is when you tell them what they don't want to hear. Freedom is when you speak your mind. Zimabulidde. Tewali Muganda kankiddemu mpozi nga ne Ssaabasajja Kabaka akikoledde mu Luganda lw'essimanyi Muwenda Mutebi n'akireetera mu Luganda lw'essuulirangako n'agamba nti endoozi Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo mukiveeko tekigenda kubeerayo. Ekyo tekigenda kubeerayo. Bannayuganda mukijje mu bwongo. Oyo agereza engero n'abagamba Abaganda babeera bagera engero bazogera mu opposite bwagamba kankomewo mu kitegeeza tajja kudda bwagamba jangu tuli abeera gamba tojja tulye mbutojja abeera akuganya okulya mwesiriwalizeeyo olugero olugamba kankomewo olutegeeza tunaddingana edda olugamba jangu tulye kitegeeza abaakusembeza jangu tulye Teri Buganda Kingdom, even a single minute, even a single day, they wake up and they endorse. First of all, let me tell you something. Why do you think that Buganda can endorse a leader? Bagamba 1995 Constitution states this very well that they excluded Buganda Kingdom from exercising politics. Never Uganda wongo temuyina. Tuva Museveni atusobola twerabira mangu nnyo.
Katikira avaya ata na exercising politics. The constitution states it very well that they excluded Buganda from exercising politics. Kubanga si government ya wakati. Kabaka muwambe. Era kabaka nze magendi Ronald Saba sajja kabaka onadi muenda mutebi magulu nyondo. Mpozi nga akute microphone. Oba nga akute computer oba computer gye bakolera mu nsi iki. Nesindika message mpozi nga agisindikide Kyagulanyi namugamba endozi you. Mpozi abigambe bugambi Kyagulanyi endozi you. Mu private message, private matters azimugambe nga ye. Ssaabasajja Kabaka cannot endorse Bobi Wine. Katikkiro cannot endorse any leader in Uganda. Katikkiro can endorse a leader in Bulange Mengo. Kubanga yo Museveni jamuteeka akulembera Obuganda. Ndegera. Museveni buli wamu yanoonya engeri gy'asaanyaawo. Yabaleetera Koni. N'abatemako amatu. N'aleeta Lakwena. N'abakuba. Bamubuuza Koni aluwambo Koni twamugoba alina gy'addukira eyo. Koni yaani? Museveni ye Koni, Museveni ye Lakwena. Ne baleeta Kiweetere. Yali Museveni ng'ayokyera ebiganda mu makanisa. Yali Kiweetere. Ngaga kuteka wakatiisa. Olira. Ye Museveni ye Kiweetere. Museveni ye Koni. Museveni ye Lakwena. Ndegera. Nina bwekirwa mbuuza mbu do you bet? Nze gwe nina mukiro bw'oyagala nkubetinga oba oyagala ku Kyabuganda nga kyagala nkubetingeko. Kola live enkya tuzikwate ssente omuntu gwe neesiga ennyo Fred Lumbuye. Siina nnyo ssene nnyingi teekawo $15,000 ezo nja kera ziteekawo ku makyenkya. Tuzikwase Lumbuye ozikonekitinge ku simu ya Lumbuye zigendeko nange alaga abantu nti zigenzeeko ku live. Tulinde Kabaka lwalendozi nga Kyagulanyi oba leader yenna. Bwanga kyoliko ombuza do you bet? We can bet tomorrow. I agree $15,000. Nze ndi mwavu ndi muna kusina sente nga bayina. Enchakera ku macha tugende ku live buli omwe nse tulabe tuconnectinge Lumbuye alage simu nga zigenzeko nga azina ku simu ye. Ngagame $15,000 nawe zo $5 ziteke ondie Kigwe. Nze bankuba kasino yankuba ne malamu. Nze kasino yanja vuwaza. Kasino yankube $1,000 gisoka 30. Buza abamanyiwa ne South Africa. Kasino enkubye ne mmotoka nezikuba katera abakazimba weeyo. Namala kuwumula kasino kubeera obulungi. Kasino yankuba. Kasino yankuba kati nzo kubetinga nawe tuke. Gwe obanga osubya there is a day Buganda will wake up and endorse a leader nga Muganda. Teka we $15,000. Teka we $15,000 njala Ssaabasajja Kabaka akere ku makya gavumenti bannange njagala mulonde Kyagulanyi ng'omukulembeze w'abanna Uganda n'akulembera ensi yaffe Kyagulanyi mukulembeze waffe akyogere. Bajja mukuba kiboko esigalo zinakwata ettaka mbabuulidde aba Bannarwanda mbaveeko. Bajja mukuba kiboko mama nyabo bwe njogera okukuba kino nkyogera si kirumamu. Bajja kumukuba n'Obuganda mujja kera ku makyanga Bulange Mengo tekyaliwo nga bazimbyewo dde ekiralo ky'ente. Ngugambye mujja kera ku makyanga ne Buganda nga Bulange Mengo bazimbyewo ekiralo ky'ente. Kati mama nina bukirwa gwe wasoma. Oli mukazi amanyi ku Luzungu, oli mukazi ategeera isori wa Uganda, oli mukyala mukuru. Kankubuuza ekibuuzo. How can Buganda endorse a leader who is a politician when the constitution states very well that Buganda cannot be involved, cannot engage in politics? Ngugambe kabere Katikkiro nakera ku macha n'akyogera nti
ole byayogera ali asudi Abaganda mbwera mulonda abakulembeza abanatukulembera mulonda abakulembeza abanakuma Obuganda betayinza kudda mu byogera mugambe Katikkiro mayigadde mu byogere gawa mayigadde mu byogere ngugambe ka Ssaabasajja Kabaka lwaligeza n'agamba endozi Bobi Wine bagenda mu kuba kiboko n'olubiri mugenda kera kumachanga baliwo ekiralo kyente kumacha bali abasajja bawamba Buganda batuwamba kubanga ebiganda tuli bisiru boy batutwala nti tuli basiru ekyo vanti buli munalwanda ali kunalaba nga oyogera Oluganda agamba fuck you come back to Uganda buli munalwanda kulaba nga oyogera ku Bobi Wine agamba fuck you come to Uganda come to Uganda come to Uganda lwaki oyogera Bulaaya jangu oyogerere wano come to lwaki oyogerereyo teri omunalwanda wagira Bobi Wine nabagamba ine envunza mu bigere omunalwanda wagira Bobi Wine tagenda ngako Bulaaya omunalwanda wagira Bobi Wine tafuna ngako muri mu government ya Museveni omunalwanda wagira Bobi Wine taina wadda akaduuka akatunda chapati omunalwanda wagira Bobi Wine takola ngako bwa malaya ku kkubo zemba bulide no omunalwanda nga ali mu Kampala akola bwa malaya ng'omunalwanda ali mu Kampala ine duuka ng'omunalwanda ali mu Sheto na inamu omulimu ng'omunalwanda tayinza kuwagira Kyagulanyi tebakulya sente don't fool yourselves abantu abalina okuwagira Kyagulanyi muri Baganda let me tell you from today ne DPCM olabanze neewunya nnyo okumanya bannayuganda mwerabira bankamba jjukize Katikkiro ennaku ezo yakavaayo n'alwanyisa DP yagenda n'agamba nze nkeera ntya ku makya nempagira DP ataba NRM abaagala ennyo Kabaka banandaba batya nvaayo ku makya ntya nempagira People Power ate olaba NRM banandaba batya abawagira Kabaka nvayo ntya ku makya nempagira DP ate olwa UPC anandaba atya ekitegeeza DPC ya Buganda temubuuka bannayuganda muri bebafu bwana laizinga ebigambo nga boogera omusajja watukira okuva mu DP kitegeeza DP tebangako ya Buganda is not a Buganda Democratic Party eyo yakoba ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa 1965 Katikkiro yagenda n'akozesa ebigambo mu bannayuganda mwerabira mangu nnyo muri bebafu Katikkiro yakozesa ebigambo ebimutwala mu kkomera ne bimusibya yagamba nvaayo ntya ku makya n'endoozi nga DP owa NRM anandaba atya nvaayo ntya ku makya n'endoozi nga FDC owa UPC anandaba atya you cannot mention DP kubanga DP is a Buganda party why can't you endorse Buganda party DP what stops you from endorsing Buganda party chechigano ku endorse Buganda why not Wada Uganda mulibe bafuna temwanalize nga bintu bino nze namulaba nengamba labono gayi wakuba embogo Katikkiro yakuba embogo ya manyi nnyo namulaba nengamba look at this man is making a blunder how can you even discuss endorsement when you are not allowed to exercise politics How can Katikkiro discuss politics? Nga batugamba nti Kabaka tebuyingira mu politics. Media gene etya wa Katikkiro mubuze bikolagane politics. Etya. Tekisoko balaga nti Kibuku. Agamba ta Kibuku nsanso kulaba Kibuku. My friend, analyze them. Tolaba walabye Takamushaba agambe nti yalabbi enjaga Takamushaba bobule bakulabye ngogero olunyi Oluganda bagamba enjaga boyogera oluzungu you are not educated bogeza ko kogero nyarwana bagamba kaswere nyoko kachuge nyoko tebakwagala nenga ebali bajjanga bagama ngo babuza obuza geregeza ngakudamu ego gumirenge nkeyare ngebo echo ninchi emboro Ekorachi eswera bagore emawe no muogo 10 gwobote nagena nagule emmere kati bali mu ntebe they are seated they are very comfortable bafuga endiga zaabwe muntegere kale bannayuganda
njagala babule ekintu kiri kimu njagala tukwatire wamu olwo propaganda ayitingana mungi nnyo ate nyababuli ento omusajja gwe bayita Tivo Tom okwalinga njagala mukitegere ndi Museveni yali yatteka mu abasajja mutategeera bakola dentalo zaabwe tuloze nti beekuba Tivo wa FDC kanyamu kimente obona bupate bwe mulaba ba NRM okujjako Dr. Besigye wagamba nti ali ku mugendo aba avudde mu kibiina naye omusajja Katikkiro yatugamba former Katikkiro yatugamba nti muve ku Bwakabaka muve ne ku bibiina mujjeko Museveni mukomyewo Bwakabaka mukomyewo n'ebibiina tewali kibiina kivuganya Museveni omuntu avuganya Museveni ye Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali kibiina kivuganya Museveni tebakulya ssente nawo benyira bamwagira bali bubi bolabo munankola wagira Museveni mugamba kutwale wabwe mu kyalo java teri wadde oluguudo basula n'embizi mu nnyumba embizi ky'obugagga bw'ente z'ekyobugagga mufo ky'okufumba chai amata baganywera ku bbeere lya nte ng'enkwa tebalina na sepiti bafumbira mata banako they're poor abana Rwanda baavu abantu abalina sente ye mutabani wa Museveni Muhozi Natasha Mama Janet Museveni bakanyaruga bakanyarumana kanyarufuli bali abalina sente bali mu government freedom is when you tell them what they don't want to hear. Freedom edembelyo is when you tell them what they don't want to hear. Buli oyogera bibatagala kuwulira ly'eddembe. Kozesa eddembelyo oyogere bibatagala kuwulira. Teri agenda kutta Kasirye Ggwanga ennaku ze zabadde zaggwayo dda. Mukama Katonda yali yakkiriza. Eza nomani bezirituuka nange ndifa sirimu oba ndifa accident oba ndifa amayinja oba ndifa amasasi nenga siga Museveni. When the time has not yet come, tewali kiyinza kutuukako. Abo bonna ba NRM ba edimiza bimwogera kuba NRM. Omuntu avuganya Museveni ali omu mbabulya mu Uganda nkiddamu nga sinaba kumaliriza. Omuntu avuganya Museveni ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye kali kwa alali. Abasigadde bonna babalimba pi. Omuntu avuganya Museveni ye Zaake. Goba kuba emigo ne bamupama ne mutwe. Olira n'abasigadde bonna pi. You're wasting your time. Mbagala nnyo kyena bamita MC Nomani ku Instagram, MC Nomani Ganja ku Instagram, MC Nomani Ganja ku Twitter. Follow up tubereyo. Mbagala nnyo bamita MC Kamala ogenda kulaba ku baana bange mbadde nakadde abaana bange bali mu nnyumba ngenda okulaba ku baana bange mbabuuzeeko. Mbagala nnyo Fred Lumbuye bali kuweereza mama nnya bukiro bali kuweereza buli aliyo yena mbagala nnyo mwebale bwena baweereza ekyoto mwebale kubala mutambuza omulimu gene maaso n'okupushinga lujja ku kyenna kuzaaweddeyo za Museveni zaggwayo kati akwata bisubi. Corona muyambye nnyo bazanyidde mu corona mwe bazanyira mulimwe bali. Olira bali mu corona mwe bazanyira. Nenze mbabulidde omuntu avuganya Museveni ali ogwo. Bamusuubira bamukwata mundu okuvaayo batwegatteko nti abakwate mundu batwegatteko bonna ba Museveni. Ba civilian be batayagala Museveni. Be bakoowu. Nze mbabulidde. Chena musanvu Kasirye sasatu lubogole empologoma de papa the voice for them people www.com bagala nyo bane bana Uganda mberayo mbako ne byentambuza bwe mfuna akadde n'empitawo ne tuwayamu mbagambye mwe nabaweereze Ggwanga mungere maso n'okuweereza Ggwanga omusajja ajja agenda omusajja agenda ze siva ku mulamwa tewali sente zigula MC Nomani tegedde wale basebandeke Francis agambe njagala yakumalayo abasibaganda abasibaganda tebagala Buganda bagala Museveni. Era Omunyarwanda yagala Buganda yakowa Museveni. Omunyankola yagala Buganda yakowa Museveni. Ategede mwebereremu
nze ni musajja mugezi ni musajja mugumu tewali kyo ntiisa nakyo wano ku Facebook ne mu 7 tantiisa njogera buli ekiriyo amazima malungi musajja kirumira akugamba when you talk the truth they kill you when you talk the lies they kill you they can torture you make you poor arrest you prison you anything or kill you anything mbagala nnyo mwebereremu akati kamba sibule n'akalowoozo kamu akalowoozo kankaliwe kati bwe tunaava mu kunenengana tujja kuwangula omulabe waffe ali omu Yoweri Kaguta Museveni nze nomani siri mulabewo nina bikirwa byayogera biba birowoozo bye si mulabewo ekyoto beboogera biba birowoozo byabwe si balabebo gwa NRM ayine futwa manya Amini yaliwo Obote yaliwo Binayisa yaliwo Mutesa yaliwo Queen Elizabeth yaliwo bonna baavaawo Bamwanga baaliwo Badawudi Chwa baaliwo bonna baavaawo Bassekabaka baafa Bannamasole baafa Yesu yafa buli omu ajja kuvaawo Gaddafi yaliwo Mugabe yaliwo Mandela yaliwo abakabulu baaliwo Gaddafi yaliwo buli omu ajja kuvaawo mu nsi nange nja kuvaawo nawe ojja kuvaawo Kasirye Ggwanga yavuddewo ne Museveni agenda ne Muhoza ajja kuvaawo ne Janet ajja kuvaawo buli omu ajja kuvaawo Ensego ne Natasha ne taata wange ne mama wange bajja kuvaawo n'ababo baavaawo era abamu bajja kuvaawo. Genda ku Instagram bampita MC Norman Ganja following ku Instagram baagala nnyo.